Abakristo beeye mu bungi ku kigwa kya Prosano Ngondo ekisangibwa ku Kyabulimu mu Nkomerero kya Mpisi mu nzisu y'Emukono okusobola okulamaga ku lunaku luno olubeerawo mu ssaza ly'e Lugazi. Kuleetedde ku ebyo ebimu ebibadde mu misa eno ekulembeddwamu Vicar General Richard Kayondo ow'essaza ly'e Lugazi, era nga naawe Omukristo atabaddeeyo osobole okumanyako ku ebyo ebimu bye tusobodde okutuusaako kuva mu misa eyo. Ebigambo evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana. Pasika y'Abayudaaya yali kumpi. Yesu n'ayambuka e Yeruzalemu. Mu kiggwa n'asangamu abatunda ente n'endiga n'enjiibwa, era n'abawaanyisa ensimbi nga batudde omwo. N'addira obuguwa n'abukolamu engeri y'akaswanyu, bonna n'abagoba mu kiggwa, era n'endiga n'ente n'ensimbi z'abawaanyisa n'aziyiwa
n'emmeeza zaabwe n'azivuunika. N'abo abaali batunda enjiibwa n'abagamba nti, bino mubijje wano, ennyumba ya kitange muleke kugifuula katale. Awo abayigirizwa be ne bajjukira ekyawandiikibwa nti, okwagala ennyumba yo kwandyamu omwoyo. Abo Abayudaaya ne baanukula ne bamugamba nti, okukola bino kabonero ki k'otuwadde? Yesu n'ayanukula n'abagamba nti, mumenye ekiggwa kino mu nnaku 3 nja kukisitula. Abayudaaya ne bagamba nti, ekiggwa kino baakizimbira emyaka 46, gwe n'okisitula mu nnaku 3? Yesu yali ayogera ku kiggwa, omubiri gwe. Bwe yamala okuzuukira mu bafu, abayigirizwa be ne bajjukira nga kye yali ayogerako, ne bakkiriza ebyawandiikibwa n'ekigambo Yesu kye yagamba. Kino kye kigambo ky'Omukama. Gendo gizikiriza Konstantino ng'alaba amaanyi gamuwedde olw'essala za Helena ne wagenda weetondekawo omugwengula omusaalaba nga bw'onobeera wano omusaalaba ne gwetondeka mu bbanga nga waliwo n'ebigambo nti mu kabonero kano mujja okuwangulira mu kabonero kaki ak'omusaalaba. Konstantino n'alagira buli wajje effumu lye ekyokulwanyisa kye ategeka akabonero k'omusaalaba. Era mu bbanga ttono Konstantino eyali atidde olutalo n'aluwangula ng'aluwangulira mu musaalaba. Olw'obuwanguzi obwo Konstantino n'agamba nti mu ddiini muno mwandibaamu akantu. N'agamba nti abakristu muveeyo mu mpuku gye mubadde musomera, mujje kati musome mu lwatu. Mujje musome mu lwatu. Olw'okuba tewaali kereziya anti abantu baalinga mu mpuku, kati kye yakola kwe kubawa ebisenge rooms mwe yasinkaniranga ababaka be. N'abaga nti kati ruumu yiyo musomeraawo. Ne batandika okusomera mu rooms ng'ezo. Oziraba rooms ezo bamutera okubeera enkiiko zibeera za rectangle, si kyekyo nsonda nnyo bwezi. Era kyova olaba ekereziya ezisinga obungi ye sheepu yaazo nsonda nnyo ezo okuviira ddala eyo mu kyasa ekyokusatu. Kereziya ezasooka tezagoberera structure ye Yerusaalemu, zagobereranga structure eya Konstantino rooms ze. Kati Konstantino olw'okulaba nti Omukama amukoledde ekyamagero n'afuuka na mukkiriza mu Kristo, n'agamba kanzimbire ekereziya ekiggwa. N'alyoka azimba ekereziya bw'aguuga ku ttaka erya famire nga bw'onoogamba wano famire nti erina ettaka nega nti ettaka liiryo eryaba Lateran famire, ku ttaka ly'aba Lateran famire n'azimbako kereziya bw'aguuga. Kereziya eyo ne basooka okugiyita Bazilika Constantinia, naye bwe byagenda biyituuka ne bagamba tugiyite Lateran, ne bagiyita Lateran Bazilika, ne bagikwasa omutuukirivu John Omubatiza
naga nti oyo tamala ne bajongerako ne John ow'evanjiri muwandiisi w'evanjiri kati mu budde buno bagiyita St John Lateran Basilica mukikubireko mu ngalo olwekereziya etandika y'amaanyi bw'ogenda mu bazilika eyo kati batugamba ndi kwa lutaali mulimu munda ekitundu ky'emmeeza abatume kwe baalira ekijjulo ekisembayo ne Yesu olaba nti kiriziya yakijjukizo awo mu Lateran Basilica ne batugamba nti era bw'ogenda mu bazilika y'emu eyo ku mabbali awo waliwo ekizimbe ekiri kumpi ne bazilika eyo nga mulimu amadaala 28 amadaala 28 era abantu abagendayo tebagalinnya na bigere bambukira ku maviivi nga bambuka gye bayita Scala Santa wali Sister Judith akitegera la Scala Santa yeyo amadaala amatukuvu nga batugamba nti ge madaala Yesu kwe yali ambukira ng'agenda Kalivaliyo olaba bazilika bwere ebyamagero bazilika eyo nejjeefuuka nakazadde wa kereziya zonna era kati ye kereziya ya paapa ng'omwepisikoopi w'e Roma eyo bazilika ekuzibwa mu nsi yonna kuba bandibadde bagirekera essaza ly'e Roma ne baga nti ekuzibwa mu nsi yonna kubanga ye nakazadde abalala balabira ku ezo ne batandika okuzimba eya Petero kati gye tumanyi eya Peter, St. Peters ne bazimba endala eya Maria Maggiore ne bazimba endala eya Paulo zezo bazilika enkulu ennyo mu ekereziya Katolika naye nga nakazadde yeeno eya Lateran awo nno nga nkulu wonna mu nsi awo nno olunaku nno yadde lwa Sande kyova olaba nga balutuwadde era twebuulirire ku ekereziya eyo ate omulamo gwayo ne guba nga mukulu nnyo bwe tutambulira kuba ogwaffe gugenda tugamba nti ayi Mukama ayi Mukama nze omulamazi wo ow'essuubi mpa okulaba nate okulaba ki ayi Mukama mpa okulaba nate okulaba ki olwaleero njagala tuddeyo nga tugamba nti ayi Mukama mpa okulaba nate nze omulamazi wo ow'essuubi okulaba nti nze kiggwa ky'Omukama mwoyo mwabeera nze kiggwa kyani nze kiggwa kyani abajulizi baffe baali kiggwa ekitukuvu eky'Omukama mwoyo mwabeera era mwoyo oyo yeyabawa obuvumu okusobola okwaŋŋanga omulabe ne batekkiriranya ne batuuka n'okuwaayo obulamu bwabwe kubanga mwoyo yali abajjudde mirundi egisenga tugenda okuwa konfirmasiyo tugenda ne tubuuza abaana nti mu bitone mulimu ekyamaanyi maanyi gaki kusitula mayinja naga nti ye ne maanyi gakulwanyisa sitaani gakulwanyisa sitaani awo nno olwaleero ekiggwa ky'Omukama tusooka ne tutunuulira ekereziya nga kereziya mwekubireko mu ngalo kuba wonna muzinga ekereziya ez'amaanyi ezimu zinaatera okuggulwawo naye nga buli gy'otunuulira bagiyooyoose bulungi ekiggwa ekyo Kristo mwabeera bwe batugambye mu masomo agamba nti ababiri oba abasatu bwe bakuŋŋaanira mbeera mu makkati gaabwe wano Omukama waali lwaki kubanga gwe nanga tukuŋŋaanye mu linnya lyani lya Yesu Omukama tumwebaza okutukuŋŋaanyiza wano mu kiggwa ky'Omukama ekereziya emikisa mwe giva bwe tugenda mu ekereziya Father n'atuwa omukisa tugende nagwo
emikisa ne gitutambuza ebintu tutandika obikola obulungi nga tufunye omukisa ogwo mu kifo mu ekereziya y'omukama emirembe mwe gisangibwa era emirembe mwe giva olaba kati mutudde bulungi ne gwotudde naye tomumanyi ayinza okuba ye mubbi omukulu naye owulira emirembe emiyitirivu nga tuliwakikwekengera kakati ate mujja okutandika okwekengera tabanga gundi ddala kyayogedde kyekyo ne mu ekereziya tuwulira nga tuli baluganda tuli mu mirembe mu kereziya mwe muli emirembe naye neweebuuza kiki ekitugatta ne tubeera mu mirembe nga tuli mu ekereziya naye ate nekitwawula nga tugivuddemu wali ku kkubo tosobola kumala gabeera negotamanyi omulaba akwekukuutirizaako kugalaba ebibbi lino naye wano tewali buzibu kubanga Kristo ali mu ffe mu ekereziya mwe muli ebitukuvu era mwe tujja ebitutukuza amasakaramento tubatizibwa tufuna Eucharistia confirmation matrimonio mu ekereziya mwe muva ebitutukuza ekereziya kyekifo ekitanyenyezebwa kigumu kyazimbibwa ku lwasi sitaani tasobola kunyenya kereziya nakugisula kubanga nywevu abantu bangi bagezezaako okunyenya ekereziya bekoona kuli ne bagwa tombuuza nti wa mwemusinga okubimanya awo nno ekereziya ng'ekizimbe ye Kristo mu makkati gaffe buli lwotuuka ku ekereziya okubanga akaboneka omusalaba mweyunire ng'ekereziya ogenda mu kereziya ekereziya tugisengamu ekitiibwa ekereziya tugyagale ekereziya tugyeyunirenga kubanga ebirungi byonna biva omwo eyo nno y'ekereziya ekizimbe naye ate waliwo ekereziya nga yeeyo ababiri oba abasatu we bakuŋŋaanidde bati nga tewaliwo kizimbe kino kizimbiddwa eyo nayo kereziya bakuŋŋaana okutendereza omukama n'akyagala nnyo era ekereziya eyo etera okusangibwa mu maka gaffe amaka gaffe y'ekereziya asooka amaka getaaga okuba nga galimu Yesu tweyunire ngaokukola ekiggwa mu maka gaffe nga tuteekamu Yesu abaana tubaagazise essaala ez'awamu si kusoma wekka ababiri oba abasatu bwe bakuŋŋaanira mu linnya lyange mbeera mu makatiiga abaana tubaagazise tetukaka muntu wabula tubaagazise noyagala abantu okusoma essaala baagazise waliwo akaana akamu nakabuuza nga kaganya ogenda mu ssaala awantu nekabuuza owange bali mu ssaala gwoli bweru wano oganda ogenda nekaŋŋamba nti omanyi abo basoma essaala tezikutuka kaana kato musome essaala ezikutuka bannange abo basoma essaala ezitakutuka kale ako onookagazisa otya essaala ng'osoma essaala ezitakutuka saawa emu saawa bbiri muli mu ssaala abaana tubaagazisa essaala ez'awamu mwoyo asula mu mmwe mwoyo asula ludda wa omuntu omulungi omulabira ku bimuvaamu tomulabira mu feesi amu bagenda okuwasanga awasa feesi talabye kiva mu muntu kuba omuntu ekimujjula kyekifuluma empisa obwegayirizi abamu baava dda
mu kubeera ekiggwa kya Katonda kumpi baafuuka kiggwa kya Sitaani abamu naye mwe abazze wano mwe muli kiggwa kya Katonda temwandize sigamba nti bwe muleseeka kye kiggwa kya Sitaani toddeeka n'ogamba nti gwataasomye gwe naye abantu abamu tebakyayagala kiyitibwa kereziya tebakyayagala kiyitibwa Katonda bali ku byabwe abo kyandibadde ekiggwa kya Katonda kyafuuka kiggwa kya Sitaani omuntu mulinga kiggwa kya Katonda abajjumbira nnyo misa sande togigwanga wakiri olunaku olumu lwogenda Mukama akuyiwemu ate engeri gy'onootambuza wiiki amaanyi ago ogeetaaga tuli kiggwa kya Katonda kyokka tuli banafu buli kaseera twetaaga amaanyi ga Katonda mwoyo asula mu ffe obujjumbizi bw'emmisa kiraga nti kiggwa kya Katonda kikyali kinywevu essaala mu maka kiraga nti ekiggwa kya Katonda mu ffe kikyali kinywevu obumu nga tukolera wamu ekyo nabyo kabonero akalaga nti tukyali kiggwa kya Katonda okuba nti oli muleesi wa mirembe kati no buli kyenjogerako nga gwewetunula kututunula mulala nga naye kati olio ako kamu ako keeko kennyini ng'oli ku mulala kugwe wawa oviiridde ku kubeera ekiggwa kya Katonda ekiggwa ekya Sitaani oyo talabikako mu Ekereziya ali mu kwawula kuwaluyabula ali mu kuyombayomba awo mu kuyombayomba bangi baagala okugenda eyo bwabeerawo okusomoozebwa mu bulamu tajja kunoonya Katonda anoonya bali abalala abo baaboononese bafuuse kiggwa kya Sitaani abajulizi baffe nga Ponsiyano baali kiggwa kya Katonda ekirungi ng'era mwoyo ali mu bo ow'amaanyi tubalabirengako obuvumu obwo naffe ebintu nga bitujjidde obubi tubeere bajulirwa ba Kristu ekigambo okujulira oli mujulizi buli kakiseera asigala mujulizi nti Kristu mulamu Kristu yewokutendereza Kristu yewokugoberera yekka n'abeera mujulizi emirembe gyonna ffenaffe tujulire Kristu mu bulamu bwaffe ebizibu nga bizze tetumuvaako tumusigaleko n'ensonga esembayo mulaba Kereziya zaffe buli kaseera osanga beera ku Lwokutaano oba ku Lwomukaaga beera baagala ebeera ennyonjo abamu ne batuuka n'okugyoza bafuna amazzi ne bakuuta kiggwa kya Katonda kiveemu enfuufu kiveemu ekko kiddemu okumasamasa kifune ekitiibwa kyakyo nga Yerusaalemu evanjiri mugiwulidde Yesu bwe yagenda mu kiggwa ate ye kyeyakola si kwoza kyeyakola si kusiimuula ye yali mu kugogola Yesu yagenda kugogola kyali kifudde n'atandika kugogola bugogozi gwe nange tetwandituuse ku levo yakwetaaga kugogolwa Omukama yennyini yajja n'atwoza buli kaseera yatuterewo sakramento lya penetensiya ekiggwa kya Katonda okukitukuza eky'omunda Yesu Kristo yennyini yasiimuula Yesu Kristo yennyini yayoza bwe kyayagala kyokka kiri kimu gulawo oluggi lw'Ekereziya eyo gulawo ayingire si kugogola wabula ayere asiimuule tukyali kiggwa kirungi kuba singa twetaaga kugogolwa wano tetwandize ne baddamu okulaba nti
tuddeewo omukama. Olaba abamu entalo bwe zijja, endwadde ez'amaanyi bwe zijja, obuswanyu bw'amaanyi obwo ne baga nti eriyo omukama ne baddayo. Ffe tetwalirinze ekyo, wabula buli wiiki ani wano atanaaba buli lunaku? Batera ogamba abasajja tebanaaba buli lunaku okugjako mmwe abali wano. Neriyo eyo abatanaaba buli lunaku. Ate nakitegeera Namugongo eyo nga bakola obuyumba bwabwe obw'okunaabiramu nga boogera ku bakyala. Tukole obuyumba bw'abakyala ne mbuuza abaami bo tebanaaba? Olaba tunaaba buli lunaku obuyonjo biki kungulu ne tutukula, naye omwoyo ogunaazaako ddi? Munoonye omukama ng'akyasangika. Abagogole kiggwa ky'omukama kiddemu okumasamasa. Tusabe omukama atuyambe tutegeere obukulu bw'ekereziya gye tuli ffe. Kiffe kiggwa ky'omukama kitegeddwa okusigala nga kimasamasa. Mwoyo abeere mu ffe, kuba Kristo tabeera wacaafu. Bw'anaatubeeramu tujja kujulira Kristo ebizibu bwe binajja bitya. Tujja kubanga bano baponsiya n'oŋŋondo. Tujja kusigala nga tuli bavumu. Ekereziya wa Katonda, ekizimbe ffe kye tuli kisigale nga kikyatinta. Obukristo bulabikire mu ffe ne Kristo yeeyongera okubeera mu nsi. Omukama abeere nammwe. A prayer for the youth and children in Uganda. Tusabira abaana baffe abato n'abo ababuuse. Obataasa emyoyo emibi, obataasa ababi, ababa basaddaaka, bassedduvutto, ababayingiza mu mize egy'obukaba egikyase mu nsi. Bataasa ebiragalalagala ebisudde abangi eddalu ensangi zino. Taata bayambe, obawe mwoyo w'okutegeera, bakuweereze era bakutegeere, babeere bawulize eri bakadde baabwe. Abali mu masomero bye basoma babikwate era babitegeere, babawe obulamu obulungi. Let us pray to the Lord. Kibumba itowaiso tukwebalya olw'ekkola Uganda yaiso eno. Tukwebalya emirembe gy'oteeka mu Uganda muno. Nga tuli kwaba mu kulonda ku kalulu kano, tukusaba itowaiso otuwa amagezi tulonda abafuzi abasobola olutwala mu maiso. Tukusaba Kibumba oteekawo emirembe mu bantu bo abana Uganda bona bafune okukola okulonda abantu nga basobola okubakulembera kusani. Ebyo byonna tubisaba nga tuyita mu mwana wo Omoiza. Let us pray to the Lord.
lya Yesu Kristo ebikoma bulungi mu bulamu buno ate bitulambike bituuse mu bulamu obutaggwa. Mugati gw'obulamu Omukama bw'agamba alya omubiri gwange n'anywa omusaayi gwange oyo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Balamazi bannange ab'essuubi ate ffe ennyumba ya Katonda tetusobola kulamaga tulina ntanda ya kutuyisa kulamaga gwaffe. Kale abeetegese obulungi ate abakatula ekibokka ojje tufune Omukama atayongera okutulungamya kulamaga gwaffe. Abasaasire Dooti ejja tusangayo yonna gye tuli eyo tusobole okutusembeza.
akitwala eri banne e Namugongo era n'akituukiriza. N'olwaleero era kitukoledde mujjukira bulungi abaali e Namugongo era obudde bwali bwe buti nga bwakimpoowoze bwe buti. N'olwekyo ababadde bazanyisa Ponsiano Ngondo omusirikale oyo temuddayo kumuzanyisa, musajja waaki w'amaanyi. Ate muleme kwerabira bakristu mwenna. Wano mu dayosisi yaffe tulina abajulizi babiri, tulina Ponsiano Ngondwe ne Mukasa Kiriwaki. Ekyo tetukyerabira era mukisa gw'amaanyi. Basebo ne bannyabo, bwe tujja wano tuba tuzze okujjukira Ponsiano Ngondwe ne banne nga bano abajulizi tubalabirako. Kinjagala okubajjukiza nti abajulizi baffe bano batujjukiza okubeera abanywevu mu kukkiriza kwaffe era n'okubeera ab'amazima. Si ekyo kyokka, batujjukiza okukola n'obumalirivu ate okukolera awamu ng'ekereziya ku bajulizi bano. Era tunywerera ku bigendererwa byaffe. Ebigendererwa byaffe byebiri wa kisooka kiky'okubunyisa evanjiri yonna gye tukola ki gye tubeera. Abajulizi batujjukiza okwewala ennyo ebitujja ku mulamwa ne Katonda waffe. Tulina okusomooza kungi nnyo kwe tulimu kati. Mujjukira tugenda mu kulonda, ssente zigenda kujja, ziyinza okuba zatandise dda. Ebyo biyinza okutujja ku mulamwa. Mwatandise ddala okulaba bannammwe abamu bye bakola awalala bye twagala musaza waffe direme kujja ng'abantu bakola ebikyamu. Saagala kuboogerako nnyo, naye ebyo ebikyamu ebyo Ponsiano Ngondwe ng'omusirikale bye yavumirira era bye yafiirira. Era mu kkowe lyerimu abajulizi bano batuyamba okutunuulira ewala naddala ku ebyo ebitutwala mu maaso mu by'omwoyo n'eby'omubiri. N'olwekyo njagala okubategeeza nti ogumu ku mukisa gwe twafuna nga tulamaga kye kirowoozo eky'okukulaakulanya ekifo kyaffe kino. Kubanga bwe tuka emumbuuza Ssaabakristu ekifo tukooye okutuula mu ki mu Kalitunsi era tweraliikiridde ku makya. Ndowooza abalese ne manvuuli muzitadde wabbali, naye nga mwabadde mweraliikiridde dda nti enkuba ejja kukola ki. N'olwekyo twebaza Katonda olw'omusingi gwe yatutemedde. Era nsaba buli mukristu mu ssaza lyaffe awamu ne wabweru tusabire wamu, tusabire omulimu guno ogw'okulaakulanya ekifo kino nga abakulu bwe banaakola ki, bwe banaatuluŋŋamya. Basaba nga tuwa abaana amannya batiise. Twegendereze nnyo abaana abo amannya ge baba bakozesa obudde bwonna. Erinnya ly'omwana eriri ku tikiti y'abatiise mulikuume libeere lirye. Abaana bangi ate n'abazadde nga mwebali. Omwana agenda n'amutuuma Agaputusi, ate agenda okulaba mbu terivuga bulungi. Bw'atuuka mu ssomero n'amuwa John. Kati njagala okubawa ekisambu. Waliwo omuseminaaliyo eyagaanibwa okuweebwa obusaseredooti lwa linnya eryo. Erinnya lyakozesezza wano ddala n'erinnya eriri ku tikiti y'abatisimu ddala. Kati ani gwe tuwa obusaseredooti? Ali ku tikiti oba ali wano ku biwandiiko bye? It is very serious. Tukuume erinnya eryo. Bw'obanga waliwo obuzibu naye ate nga batisimu n'erinnya erimuweereddwa tosobola kulikyusa bw'otyo kumala galikyusa. Erinnya eryo tutwale nga serious. Ate tubawa amannya agaffe amakatoliki. Nobeere n'otuma omwana Milano town. Ennaku zino
kompyuta erese ebintu birungi nnyo n'ebibi bingi ne munoonye ebirungi. Genda mu kompyuta yo nga kuliko internet owandiikemu list of Catholic names, ejja kuwa peegi nga 64 ez'amannya amakatoliki. Londa mwago oleme kuwulira bulizi linnya likuvugira bulungi ng'ate erimu lyababbi tebabeerangayo mu batuukirivu onoonya bunoonya amannya gavuga bulungi. Awo nno twegendereza amannya ate tuwe amannya amalungi n'ekisemberayo ddala. Tubasaba ennaku zino ekigenda mu maaso kyakulima mmwanyi. Alinawo waali mutandike okulima emmwanyi, mutandike emmwanyi kirabika kyattunzi. Ab'e Masaka tebaliko kirala kati bali mu kunoga ssente. Tulime emmwanyi tusobole okweyimirizaawo, tuyimirizeewo ekereziya ate tuyimirizeewo n'ensi. Bakulu tandika mpola mpola. Ojja okulowooza ziri commercial nina okuleeta ebikolo 10,000 nedda, tandika n'ebikolo 10. Yongerako osobole okuba nga tufunayo ekintu mwe tusobola okujja sente. Vanira yali eno muyitirivu n'ebya vanira byafu, kakati emmwanyi yeeriko. Bweneeba efudde ate netufuna ekirala naye ekyaliko tugikozese ng'obudde bukyali. Mbagaliza olunaku olulungi, Omukama atuyambe tambule bulungi, ate n'ennaku enkulu tuzikuze bulungi, okukkiriza kwaffe kweyongere nga tujjukira nti ffe kiggwa kyani tukikuume nga kyakitiibwa ate tukyozenga buli kaseera, tusobole okuba nga mu maaso g'Omukama asaanira okubeera mu ffe, tusobole okuba nga tuli bakristu abannatuma ddala. Omukama abeere nammwe. Kayimba kaffe kali tusobola kukalira abakolo tuyimirire. Enkulu y'empeera Katonda alibaweera abakolo bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webeerawo ebifaananyi